Kale mbaniriza aleba Unique Media amwele kubanga mulaba content wa channel nomwele kubanga mutu guidinga mwele kubanga mulayikinga videos zaffe mwele kubanga musharinga kituyamba nnyo okumanya nti kyetukola oba oliawo abali eyo mu kisiima. Samike gemanya gange wafulawo gut leero yali ku kamera okulaba nga ate buli kigenda maaso akikwata bulungi. Nja kusooka nebaze abatuyambako okulaba nga emirimu gyo gitambula nga girina okutambula, abasharinga mbebazizza, then of course naabo abakwatako ate oba oliawo ne mu nsawo nagamba Sami transport wuuyo, Sami airtime wuuyo, data wuuyo, mmwe mbebaliza ddala. Olunaku olwaleero ate enkomyewo era tube nga tunyumya olugero oba emboozi oba giyite story mu lulimi oluzungu ey'omukulu omu eyagenda mu ggulu. Yanyumiriza ebintu ebimu biri mu ggulu. Yaŋŋambye eggulu lya mirundi esatu, n'aŋŋamba waliwo eggulu erisooka eryokubiri n'eryokusatu. So neŋŋamba waaye kamuleete abe nga ate oba oliawo emboozi aginyumya, tuyinza ofunamu ekyokuyiga. Gwali oyinza ofunamu ekyokuyiga, nange atudde ku seeti wano nsuubira okufunamu ekyokuyiga lwa nsonga nabagamba nti nange bembandeese njigira wamu nammwe. So mbebaza mbeereko tunyumye olugendo luno ate tugezeeko dutegeera obulungi. Mu comments abakomentinga nkyogera mu buli video nti tetwagala bavuma, tetwagala batyoboola, tetwagala bajerega kuba kweno kyano tetuli bantu bafaanana we batyo. Tutandike emboozi then tulabe gyenaggwera. Tambula nange paka wetunaamalako. Obulamu bugamba ki mukama wange? Bulungi ssebo. Buuza ku bantu bange abo. Abantu mwenna abatulaba aba Unique Media mwasuze mutya? Nze nange ndi bulungi, Katonda nkoze bulungi, era twebaza Katonda kubanga tuli mu kifo kino, era nebaza Mukama ku lw'omukulu ono Samike alaba nti kutunoonya wonna we tuli n'emboozi zaffe tusobole naye kugamba abantu ebigenda mu maaso mu nsi y'omwoyo. Kale omukulu agwennina ku set olunaku olwaleero Oluganda luyinza oba lumutawaanyaamu, so once in a while ayinza okozesa ku luzungu. Temukitwala bubi. I believe nti era buli ali ku channel ategeera oluzungu, so aba agenzeemu mu lulimi luli olulala olw'oluzungu tujja kutambulira wajja kuba agatika. Kakati waŋŋambye wagenda mu ggulu, si kyo mukama wange? Ye bitandika bitya? Watandika otya okugenda mu ggulu? Watuukayo otya? Tusooke tutandikira awo gye byatandikira, then tutambule bwe tutyo paka emboozi tunaagimalirako. Okay, amanya gange bampita Pastor Edward Mugisa. Emboozi y'eggulu mpanvu. Twatandikira mu nyumba obudde nga si bwawala nnyo mu covid y'okubiri. Nali nga ndi mu kusiiba ennaku nnya dry, kati mba ndi mu kusiiba ku lunaku olwokuna nga womanyi obeera dry nga tolina koolya, amaanyi gakuweddemu, nga ntudde mu ntebe. Zaali saawa nga saawa 6 ndi mu kusaba, otulo ne tuntwalira awo mu ntebe. Mba nkyali awo mu ntebe ne baba omuntu najja n'akonkona oluggi n'agamba, nampita bulungi n'agamba, Pastor Edward, ne muddamu, wangi jangu tugende, wali mu kibira waliwo ekizungirize ekyagudde. Ne mugamba ekizungirize ebintu bigwa bulijjo. N'agamba nedda, jangu tulabe, jangu nkutwale, jangu tugende. Abantu bonna bakola ki? Bagenda. Awo tuli mu nsi ya mwoyo. Awo twali mu nsi y'omwoyo. Ati kataawo kiringa bw'olaba omuntu otudde obadde osaba naye n'owulira ng'amaanyi gakugwamu. Kati mu maanyi kugwamu
ebyokutegeera ku nsi wano n'okola ki n'obivaako kati oyo omuntu bwe yajjira awo. Osabira wa? Nze nsabira ku kyaki bagiyita Flames International nateeta awo. Yeah. Gwe pastor waayo? Of course. Kale tweyongereyo wali ngo bakuyise ekizungirizi. Kati bwe bampita ne tugenda omusajja ne nfuluma ne mugamba ninda tugende ne tugenda naye omusajja ono mu feesi ye yali ayaka nga tosobola mutunulira mu feesi kati yankulembera naye bwengezaako kumutunulira mu feesi ayaka sisobola mutegeera naye tugenda tunyumya tugenda nga tunyumya tugenda tulabe biki nga kati bwe twatuuka ne tusembera ku kibira ne tutuuka waliwo ekintu nga kinene kiri mu nkola ya saako naye waggulu nga kiringa kya green nga kyakayaka nga green akutte bulungi naye wano wansi nga kiri mu gold nga kyaka kati ekintu ekyo nga kiriko oluggi n'aŋŋamba kino kyeki ekizungirizo kye mbadde nkugamba kati ne mugamba kati kino ekintu kyagudde kitya wano ate n'aŋŋamba kisoboka bayinza okuba nga balemereddwa tusooke tugende tucekinge munda tolaba abantu nga bayingira kati ne tugenda munda ne tutuuka mu kizungirizo bwe twatuuka mu kizungirizo kyali kinene nnyo nga kirimu ebisenge naye wano ku kye twandiise nga ddiiro abantu bwe batuukira waliwo obuuma ng'abantu bakutte bwe bati benywezeeza ku buuma kati ne mubuuza bano balagawa nagamba nabo bagiddemu nangamba kati tugende ffe sayidi yeeri ne tugulawo akasenge nagulawo akasenge kati we yagulawo akasenge that room was like what we call matic nga buntu bulinga bwa green obulinga kompyuta ng'ejjudde ekisenge. Matic kyeki? Kati matic nze mu kutegeera kwange nategeera kiringa matic kitegeeza kikyonga kyo kati matic eringa it is like a language which we don't for us here wano ku nsi olulimi lwe tutasobola kukola ki kutegeera luba luwandiikiddwa mu kompyuta ziri zeeri z'eggulu kyensobola kujonjolako kubanga nange awo sobola asuukako kubanga bwe twayingira era kye nalaba kompyuta wali bangamba that is matic kati nagenda ku peesa limu nanyiga ku peesa eri peesa lyali ya green kubanga yagenda n'atuula nanyiga kati bwe yanyiga peesa nembulawo fena ne tubulawo nesanga nga ndi mu ekifo kirimu obusubi nga buntuuka muno obusubi obwo naye nga bulinga bwogera bulamu kwegamba obusubi bwobutunuulira nga tosobola bitegeera bulungi gamba nebuuza ndiwa kati waliwo kkubo nga litambula ligenda bwe nagenda n'ekkubo eryo nga ngenda mu maaso nensanga kkubo ddala nga liva eri waggulu nga lyambuka likirira nga lyambuka nga liva waggulu nga likirira ate kati neŋŋamba kankwate eki eryambuka mba nyambuka bwe nti ngenda newajja omusajja omunene nnyo nangamba gwe eno okimayo ki ne mugamba mbadde njagala agenda nangamba gwe toli supposed kuyitira eno oddayo mabega nange saawalira nenzira mabega kati mba nzira mabega nempisa akakuba ako ke nagiddemu omusajja ono namusanga ng'aninza awo omusajja oli yankimye wali omuleseewa nali eri mu kizungirize wali ku matiki wali ogambye mwabula mwenna anti twabulira awo bwe twabula saddamu kuddamu kola ki okumulaba kati netutuuka ne mugamba waayi nange mbadde nkunoonya nga sikola ki sikulaba naŋŋamba nedda wobadde okute si woolina okola ki genda
kati jangu tugende, ne tugenda netambula nga tunyumya kati tuba tutuuka wantu wamu waliwo omuti omunene nga gukoze a big shadow nga mulungi bagutemeredde kwegamba guwo gutunulira bwoti guli mu shape yagwo nga mulungi. Kati awo ku muti nga waliwo abantu abamu batudde, bamu bakoze eki, beebase naye nga balaba. Kati ntuuka awo ku muti tuyimirira. Bwe tuyimirira ku muti omusajja ono n'akola ki? N'addamu n'abula. Kati bwe yabula ngamba nentunula amabega taliiwo. Ngamba naye ono nzika neeyongereyo mu kkubo ddala, nenva ku muti nenkwata kkubo lye tubaddemu neeyongereyo. Kati mba ngenda nga ndi kumpi tuuka akakomera, nengamba naye ndi mugulu. Sirabye omusajja amuyita Abraham, simulabye. Ndi mugulu naye simulaba, ate nawulira nti abeera mugulu. Bwe kyejja bwe kiti mbeera ng'akyuka bwe nti kudda mabega, omusajja n'akomawo n'aŋŋamba oyagala kulaba Abraham? Nti tumulese wali ku muti, tomulabye omusajja tumulese ku muti. Ne mugamba tugende tukole ki? Mulabeko. N'antwala. Bwe yantwala nagenda kulaba omusajja ng'atudde ku ntebe ng'alina ekirevu munene, wena ali awo mulungi, n'essanyu lingi, n'enziruka, n'emugwa mu kafuba. Bwe namugwa mu kafuba nga bw'olaba muntu onyumira ng'agamba weebale kujja tukyaliddeko, bwati bwe yaŋŋamba. Ne mugamba nzize kubalabako. Kati bwe namala mubuuza n'aŋŋamba tuula ku katebe awo, ne ntuula. Kati mba ntuula bwe nti genda kulaba abantu mu layini bangi bajja nga bamugwa mu kafuba. Kati n'afuuka ate bize. Bwe yafuuka bize ne wabawo omuwala yajja n'amugwa mu kafuba. Kati bwe yamugwa mu kafuba n'amulemerako, n'amukwata omukono sayidi emu. Naye Aburahamu n'asigala ng'akola ki? Ng'aresiivinga abantu abajja. Kati ono omuwala bwe yamukwata n'amunyweza nnyo omukono, waliwo omusajja mu basajja bano abaali batudde awo ku muti, ndowooza mujjukidde, mbagambye waliwo abasajja baali batudde ku muti. Najja n'akwata omuwala n'amugamba nedda, muleke, ali bize, genda, olina ogenda. Omwana n'agamba bannaye nze njagala nnyo Abraham. N'amugamba nedda, olina ogenda w'okola ki? N'akwata omukono n'agumusika n'amaanyi, n'agumusikawo omuwala ne bamugjawo. Kati tuba tukyali awo. Kale kati mu byewakanyumya nfunyemu ebintu bibiri bye njagala otangaazeemu. Kimu, otegeera otya nti wali mu ggulu? Kubanga ogambye gwe baakutwala nga gye bakutwala tomanyi olino gyakutwala eyakunona, naye ate ofuna ekirowoozo ng'otuuse yonna gye watuuka ng'ogamba ndi mu ggulu. Ekyo okifuna otya? Ekyokubiri, Aburahamu ono gwe walaba, Aburahamu afaanana atya? Aburahamu muzeeyi kati, tusiigire ekifaananyi. Then nekirala, watuuka awo Aburahamu w'ogambye wali ali ku muti, wategeera nti Aburahamu awo ku muti awo ako omulimu gwe gwakola awo ki? Tusooke ku kino okumanya nti ndi muggulu. Ebintu by'omwoyo noza kiba ekirowoozo, oyogerera mu kirowoozo. Kati wano bwe nagenda ategeera bulungi nti ndi muggulu, wano we nakyukira nga njagala kola ki? Kugenda kulaba Aburahamu. Kitegeera ekitegeeza ono omusajja yali ankyaziza, yabanga bize. Kitegeera bw'avaako kiba kitegeeza agenze ekola ekirala. Kati Aburahamu afaanana ati? Aburahamu omusajja munene mulungi, alina ekirevu ekyeru kyakayakana, it is shining mu luzungu. Yali ayambadde ati? Abeera happy. Kati mu kwambala kwe wano waggulu yali ayambadde white. Emikono gye giringa girimu gloves. Kitegeera gloves nga ziringa ziriko gold, kusinzira nze nga bwe namulaba. Wayogerako ne Aburahamu? Namubuuza
ne mugamba mbadde njaya nakola kikulaba n'angamba bw'ati naawe leero tukyaliddeko weebale kujja. Ebyo ebigambo byokka bye yayogera Luganda mu Luganda eri olulimi lwonna luwulikika. Omuchina oba Omuganda oba muki oli ayogera n'Omuganda n'ategeera nti ono agamba kintu bwe kiti. Mu ggulu teriyo ennimi nnyingi no, olulimi lw'eggulu luba lumu, naye oli acommunicatinga nga bw'ali gwe n'okitegeera nga bw'okimanyi mu Luganda, ate nawe n'oddamu mu lulimi lwo naye nakitegeera nga ye bw'amanyi. So wagenda mu ggulu? Nakyala. Nakyala mu ggulu kubanga ogenda mu ggulu singa nandibadde sikomyewo. Nakyala bukyazi mu ggulu. Mu ggulu eryo tukyali ku ggulu lisooka. Eryo ggulu bagiyita first heaven. Era tosobola kubuuka bubuusi nga tolituuseemu mbu kambuuke ngende mu oba ggulu lyokusatu oba lyokubiri. Mu first heaven mulabira Abraham. Mu first heaven mwe nalabira nze Abraham. Kati Abraham awo yali akolawo kyawe wamulabirawo omulimu gwe kyawo? Omulimu gwa Abraham okureceivinga buli mukkiriza ayise ku layini esooka, gwe mulimu gwa Abraham. Receivinga bagenze mu ggulu ye abakkiriza. Bawafula tebasala waawo? Owafula munaye sinamubuuza, tezinayogera naye bulungi, naye okujjako Mukama bw'anambikulira mu mwoyo kubanga nze ndaba mu mwoyo sobola mulaba nemanya oba bikolwa bye. Wafula engeri gyoganye nti wano Abrahamu wamulabira waliwo batuukirivu basamya we basimba layini, bawafula tebatuukayo. Wafula tomanya bw'anaayenenyeza ye. Wafula alina abakazi bameka sinamanya bikolwa bye oba kibaala nakyo akigendamu oba kiduula, naye singa aba yenenyeza byakola naye sinakakasa bulungi, ayinza okuba nga mulokole, tewampadde obudde kwogera naye. Kale kakati wano tulabyewo olabye Abraham mwogedde namu, kyekiddirira kakati wano mukusimbula nga ntudde ku katebe omusajja n'akomawo n'angamba jangu tugende nga Abraham ali bize nnyo, kati saawa ezo ali bize nnyo. Kati tutambula tugenda tutuuka wali wennyini bwe nafunidde ekirowoozo, omusajja n'addamu n'abulawo. Kati wano waliwo akakomera koina kalungi nnyo kali straight. Awo waliwo kakomera kalungi, very beautiful. I don't know how bwensobola ka explaininga. Kakomera ako kaliko gate. Kati ntuuka gate yeggulawo, the gate opened itself. Crossinga gate went side eno waliyo lines ziri very straight, ziriko abantu side zeno mukono gweno. Kati side zeno wali kubo. Kati nze nina okusalinkiriza, siri suppose genda ku line, nina okusalinkiriza. Kati mba nsalinkiriza side eno yakakomera ne babayo embwa, a dog, very big one, enene newogola, naye embwa eri ebogola ogiwulirira mu mutima, ogiwulirira mu mubiri nga magumba ng'eringa entiisa, eteekako entiisa eri. Neŋŋamba nedda gwembwa ndi mu ggulu sijja kutya. Bino byonyumya tuli mu ggulu. Kati nze nsala speed. Bwe nsala speed nsigala nga ngenda mpola nga ngitunulidde. Nafuna courage neŋŋamba nedda ndi mu ggulu. Kwegamba teri kisobola kola ki ekunkanga. Kati tambula njituuka nga kumpi
mba ndi kumpi gituuka omusajja n'apyalinga ebbali wakakomera n'aŋŋamba ha guma omwoyo omusajja gw'oli mugumu yanonye yaŋŋambye sikulaba n'aŋŋamba sikulabanga oli mugumu kati nagiga nesirika bwe yasirika nenjiyitako nogita nagamba osobola n'ogikwatako nga nnene obunene ng'oyinza gigeraageranya nga ki ku nsi wano nga bw'olaba kati oba nkugamba ki enjovu embwa eringa njovu kati bwe namaliza kwata ku mbwa ate embwa nebulawo embwa eyo bwe yabulawo nensigalawo ku geeti neninda mukama wange oli aje ali ebbali wakageeti eri kati mba ndi awo ku layini eno yaliko omuti ngenda kulaba ku bantu b'emmanyi ku layini ne bampita ngamba omu mukadde nangamba banaye mwanange nawoze eno nawoze ne mugamba tontwala speed oba tonnasala kugenda eri otuse ku mbwa ogikutte nako ogotula ku layini ng'olaba muzeeyiwo ogaye mukadde anti ze munaye ogamba mukadde mba ndowooza abatuzaala wano okay olaba omukadde omu g'omanyi yabeeranga wa mukyalo uwa omukadde oyo yabeeranga mu kyalo ng'alina omutima omulungi mukadde oyo ffe twakulira mu mbeera embi naye ng'ayagala famire yaffe tasobola kulya ekintu nga tatuleetedde nga tuli bato oluusi school fees bwe yabulanga ng'ajja ng'atuleetera ki nga tusasulira ati omukadde omulaba ng'ali ku layini gwe wategeera nti eno layini gye baliko yaki bagenda wa kati elayini eyo gye baliko waliko n'omuntu omulala sijja mwogera erinnya naye mumanyi naye yali teacher no kati mba nkyali ku layini eyo nkyakunyonyola ku layini eringa wasemba nendaba taata wange akuzaala muzeeyiwo taata wange anzaala naŋŋamba mwanange yaŋŋamba mwana wange nkwenyumirizaamu bannaye otuuse nakweyo levo ng'otuuse wala nkwenyumirizaamu munnange nemugamba taata olio tangamba ndi bulungi nnyo kati tuba tukyali awo nga sinaba ku layini eyo waliwo malayika nga yakayakana ayina ekitabo kiri maaso ga layini nga kyogera erinnya kigamba samike samike ge bajaga unique media ekyano tulina omukulu anyumya emboozi ye we yagenda mu ggulu kyembuuza tukyali mu ggulu erisookawo tukyali mu lisooka anyumya eggulu era yagamba eggulu lirimu emitendera gya mirundi esatu wala eggulu erisooka eryokubiri n'eryokusatu so far right now tuli mu ggulu erisooka kyatugambye mu ggulu erisooka lino mwe yalabira Abraham n'amugwa mu kafuba n'amubuuzaako era Abraham n'amugamba naawe ozze otukyalirako then kati tutuuse ku layini era ku layini we yatuukawo yalabako abantu abamu ng'otutaddeko ne kitaawa muzaala wamu n'omukadde yali ku kyalaawo mu bulamu buno obwaffe obw'ensi yali akola obulungi nga yeeyisa bulungi abalaba ku layini then maaso ga layini alabawo malayika akutte ekitabo kino mbu kyogera amannya kiyita erinnya ekitabo kino kiyita nti samike kati samike mwe bakuyita osobola n'okuva mu layini sayidi eri wooli n'ojja wano mu maaso wadde oliwa kati wojja otunulira bwotyo mu kitabo bw'otunulira mu kitabo n'obulawo awo obulirawo kati nze mu ntegeera yange neŋŋamba oba kitabo kikolanga poto oba kikolanga kubanga poto mu luzungu oba tugambe geeti erinawe kutwala walala nadde nkubuuza layini eno nga bagenda be batuukirivu
abagize ne wakiŋŋambye oba be batuukirivu kati bagenda yingira mu ki mu ggulu ne olwedde bali mu ggulu kuba tuli mu ggulu erisooka kati for example nze omanyi ntambudde mu bantu bangi ate nsabidde bantu bangi through experience olwo wano si byeggulu naye nyumya story omukazi bamulongoosa just recently bamulongoosa bwe bamala mulongoosa omwana n'abaana n'akosebwa n'abaana bwe yakosebwa nga balina mulongoosa neki ne n'abaana ogundi baawe n'aŋŋamba musumba sabira ku ki mukyala wange kati omukazi ono according to her n'afa ne baawe n'azirika in almost kuva saawa 6 n'abasawo ne bibasobera kubanga musawo yajja n'agamba musajja mukyala wakoze eki akitadde kati in 2 hours to come omusajja ng'azirisa ali katanda kati jjukira ffeno tuba tusaba kati omukazi agamba n'abasawo bamuvuddeko dda bajjemu omwana bamaze kola ki kumulongoosa kati omukazi agamba ye bwe yatuuka ku line eyo line gye njogerako kubanga she had my story line eyo gye ŋŋamba eyo yennyini ey'ekitabo bwe yatuuka waliwo omuntu omusajja yajja n'amugamba nedda gwe ddayo okitegeera n'amugamba ddayo ku nsi okyalina byolina okukola ki kumaliriza yamukola bw'ati mukono yagukwata n'agukola bw'ati yagenda kulaba ng'atunulira ebintu ng'aka bwe yaka n'agamba yatuuka n'atunulira abasawo bali awo ku mulambo gwe n'atuuka n'amala n'ayingira mu mulambo bagenda kulaba nga yenyeenya kale awo ye line esookerwako so w'osala line eyo no turning back bw'osala line eyo nze mu kutegeera kwange odda wali wagundi wa Abrahamu iye ate nga gye wasooka nedda saatambulira mu oda kyovula nkugamba bwenyumya ebintu bino ojja kuŋŋamba oba oyo omulalu oba muki saatambulira bo bali oli bw'abanga akukyaziiza tayagala akutambuliza ku oda ng'ebintu bye bina okola ki okutambula kitegeeza omuntu waafa wano ku nsi okusinziira ku ky'oŋŋambye atuukira ku eyo layini eyo w'ogiyitako ogenda kategu wali we wasookere wa Aburahamu akwaniriza okay tugende awo nkitegedde kituufu kati wano otegeddewo ne wa daddi nvuddeyo awo ndi awo omusajja n'akomawo n'aggulawo geeta eyo yagyegulira ejjegulira naye tuba tufuluma we tuti naye banaye ebintu by'eggulu biriko sipiidi y'eggulu si ye sipiidi yaffe wano ku nsi kiringa lumu nali baleeta omulenzi kuva eyo Busoga musabire omulenzi oli nali nkooyi ngamba kanpumulemuko katono nja musabira naye nkubuulira ekyaliwo omulenzi yabulawo n'atambulira mu bbanga n'addayo Busoga emisambwa gyamutambuza ne gimuzayo Busoga nenkuba simu ne bagamba gyali akomyewo alandinze wano mu gundi mu lujja neŋŋamba tekisoboka nengenda wali wennyini we yava nensimba amaviivi neŋŋamba tekisoboka kisoboka kitya nensaba wayitawo dakiika nga 3 mulenzi n'akomaawo n'ayitira mu bbanga n'akomaawo wennyini we yali ne tusimbula Sara mu luumu ffenna paka bintu bye byamuta gwe pasitaani Pastor Edward Mugisa Pastor Mukisa nzondaba ndi muntu mukulu kyekisookera ddala ekyokubiri nyina obuvunaanyizibwa nyina omukyala nyina abaana okitegedde kaakati wobeera oyogera ebintu ebimu mbalaamu ku ki mbalaamu ku magezi ono omuntu abuuka atya mu physical world
n'abuuka n'adda e Busogga ng'avaawa ng'ava wano Kampala, ng'ava Kampala n'ofukamira wano ewuwo waabuukidde nga n'ab'e Busogga bakugambye nti atuuse alandinze, n'ofukamira wano n'osaba, n'addamu n'abuuka okuva gy'alandinze e Busogga n'akomawo wano. Onfudde kiki? Kaakati kankubuulire kino, emisambwa gisobola kukola buli kintu kyonna kubanga giri mu mwoyo, gina obusobozi bwagyo eri wa sitaani, kitegeera. Nange kye nakola nakomaaninga emisambwa gyennyini egyamututte gimuze wano, ate mu linnya lya Yesu, ate sagiwa obudde ne ngigamba saagala kumanyiira kubanga nze ndi muweereza wa Katonda.